kale gwali ku mukuto gwa Daily Soap twagalanya kitundu kyaffe ekisembayo eky'olunaku olwaleero mwoyo mutukuvu tulungamye Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale era tukyali ndowooza era na concert ya Bugembe ekoza amawulire amayitirivu kale bamuwadde weeks 2 yenenye nga bukyali bamutabukidde bamugaye Bugembe tukuwadde weeks wazindaba 2 zokka veyo enenyiza omubiri gwa Kristo twabiri kiri kye wakoze kyabadde oba kadanke oba kyabadde ki nde simenya kumanya tetwalabye Kristo ng'ayimusibwa eyo omusajja sinzisa ensonga zinaga kakati mu kaseera ako omwoyo mutukuvu ayagala kwogera eri abantu infact eri yabadde enjiri nkitegedde kuba enjiri ebuulirwa mu ngeri zaki ez'enjawulo kakati oleeta kamiliyoni aministalinge bano abantu abatali bakkiriza si kibi bayita tubeetaaga nnyo n'amaanyi nnyo kuba tunabateekebwa tebajja lokoka we kiri naye ate tebalina kuweereza ku olutaali tebalina kuyimira katuuti nti aweereze ekiki aweereze eki anti ndowooza mba musikiriza ajje abuulire okuweereza kirala okuweereza olina okuba nga omaze okwawulibwa mpulira it's a process olina okugenda is what we call sanctification okutukuzibwa mpulira ne justification justification si kwe kwawulibwa eri by consecration ate justification okukkirizibwa I think so. Kubanga kukkirizibwa otukuzibwa n'okkirizibwa n'oyawulwa kakati n'ofuuka omuweereza si byakuva buvi eri muganda wange nti kangu mu bikopo gwe walokoka watandikirawo nedda sebo nalwamu kalwaki oli tayatulangako na Yesu asajja agamba gwayako omuntu asira mukaleero ekya ne bamuwa nti kulembera swala ate kisoboka ekyo kalifa lwaki bakuzanyira ku mutwe wamate asajja bamuwadde n'ayimba ayidya mirako yasabye ekyamagero ng'akisabaani nange simanyi naye Katonda musaasize asaasira bonna naye let us respect the altar though yabadde Serena naye twali tutadde wali ekituuti kaseera ako n'ekyoto kya Katonda nga kiri awo nga tulina obuli abantu bali enjiri kituufu nnyo ekyo naye ate twabadde mu comedy show eri ate comedy store comedy yabadde wa comedy yabadde wali comedy yennyini kati okuba omusumba oyo sima bamusumba Blaza yabadde awo ku Gugudde TV ade ku Gugudde TV n'agamba nedda bannayi kisibiri omuntu yenenye soko jjo tubuulire kyabadde kivulu oba nedda oba kwadde kubuulira njiri okuyita mu kuyimba yagambe kasita mukwata gospel ne mumufuula music entertainment ekyokusanyusa obusanyusa bamuweddemu amakulu ensamu batemukyali ate kati eri yabadde music entertainment kazanyikirizi akatogo mu byenda naye kaba kakola ati katyako sokobawo omusajja oyo ntambamuwe oba omwana wa Katonda kyemmanyi mwana wa Katonda bugudde baleetako abatalabani asobola okuba nga ate akunyonyola ensonga tukomewo ng'oyise Pastor Bugembe abantu ba Katonda Kamiliyoni bwe yandize mu show yandize nga either ze kulaba oba ze kuwagira koppa ku banna abazungu bye bakola bwe bayita abayimbi bonna basajja artist bajja ne babeerawo era ne babona akazindalo okubaako kye boogera oba bujulizi ne babuwa naye not ministering lwaki Pastor Bugembe oba oyisa abantu oba balokole oba si balokole Yesu asuubira bino nkubula soogera servant I'm telling you the Bible. Don't think before I conclude. Kamaro concluding. Sebo bwoyita abantu obayise Katonda akukoleremu to flow the anointing because we vessel guno wankwadde oyinza okuba ogoba sente oyisa abantu
omwoyo mutukuvu afulowinga kyagala okwogera eri abantu abo mu baminisita beyeteekedde eri abantu bali okubaliisa gye mukomye okufula gospel music entertainment and fun ensi gyekomye kati bw'abanga Chameleone asobola kati omwoyo mutukuvu kati mbuuza kati omwoyo mutukuvu dalina kyagala okuyisaawo yakiyisiza mu Chameleone. Omuwulidde omusumba kati simanyi oba okkaanya naye kibuuzo kimulekedde oba nedda. Ensonga zakuwaddeko mu busekenzi obutono obwo zikumala okubriefinga. Kituufu. Gospel ministry tesobola kubeera ate gospel entertainment. Entertainment za nsi. It's there to entertain you by all means. Kupanga kusanyuka. Just kuseka. Kunyumirwa. Releasing stress. But nothing you can gain from there. Balichofunamu. Naye tuda music, gospel music or gospel ministry. Buba buweereza bwakubuulira njiri okuyita mu kuyimba. N'emizannyo kisoboka obuuliramu enjiri okweta mu mizannyo kwa tugirabye nga bagizannya. Kati egyo emizannyo gye baazannye gyali badde gipointinga ku musaalaba. Gyali badde giraga Kristo. Era abantu ebyo Kasuku era mutadde awo baalikoze obulungi nti wali baddewo pasita abuulira awo akkiriza yayingira agaana Kasuku ng'akasuka eri bweru nalayine sahaba yazze yayimba amina nga amina Mungu nga mugagga mpulira akisuubira nze sahaba nayingirira eggulu balaze nti eggulu liri cheap yalayisi nnyo. You don't need to do anything. Very, very cheap. Ate asobola okugamba nti nedda tutali tukola mu bukozi byaffe bino si bya ddala. Ate mu Bwakabaka mulimu okolamu obukozi tebirimu ebyo ng'ojja mu bulokole ng'ogamba nali nalokokako bulokosi nabera serious osobola kujja n'ogamba muzinadde nalokokako bulokosi eno we mean business ya Kristo gye tulimu tubitegereza ddala business ya kununula mu buli kyonna ky'okola omuntu olina omulaga nti waliwo omusajja oyo yafa byonna bikole naye waliwo oyo olaba ono yali amukinga Katonda ani ono omubanda ono yasobola okukola obulungi omusaalaba n'akola bulungi n'engule gye batikira Mukama waffe n'ayambala bulungi ekkanzu n'amukinga Katonda kyogamba kyali balemye okudesigninga that kind of a skit. Nkitegeera naye kani yo wamulabye bannange nalabye kani neŋŋamba kiki kino neŋŋamba anti alaba bamuzaala kugundi yamusanga mu ddwaliro Kololo kyakadde akyaliyo abadde akyali mu ddwaliro listen but don't judge. Ekyo kituufu. So simanyi bokkaanya ne brazo oyo ensonga ze kiki kyagamba bwe alina ensonga ze ate buli omu waali walabire eki enjuba n'omwezi okitegeera kati ku level yo wogenda otegeerera lonchi eyo ekivuro ekyo level yo woli katwala abalabe nti mutuufu yakikubye wala balabe nga kyabuzeemuko wali abalabidde ddala nga babadde mu kiseka kola sente naye nga tewabaddewo wadde nti okulaga abantu bafunemu conviction benenye badde eri Katonda. Okuzimba ekkanisa si ekizimbe kyemulowooza ku kyokka. Okuzimba ekkanisa kwe kuzimba endowooza n'emitima gy'abantu gikyuke gimenyeke. Kituufu. Eyo y'ekkanisa entuufu gye tulina ozimba edda eri Katonda, si bizimbe byokka. Tandika abantu nga bagamba nti ayi Yesu leero nzikiriza. Tasobola. Bajja fuluma. Bagenda muganda wange tasobola yakibaze awo tewali kwatula bamuziki fuluma kwali bweru gula bia nywa komawo kyogamba wabuzewo bia
asisuubira nga yabuzeewa ng'asaba gamba konsata yange sala mu bbiya abantu banywedde bbiya naawe basi bbiya yekka buli kimu bakikoze awo kituufu nnyo ekyo naye simanyi gwe engeri gy'obirabamu eyo ndaba yange kituufu nnyo naalaba bubwe naye gwe tukuwadde naye yalabye bibye kale ate naawe olina endaba gye wakoze eki gyewabirabyemu weba yesu yagulumiziddwa engeri gye wabirabyemu kituufu nnyo era osobola tuwa endowoozayo mu comment section awo netugitegeera naffe tugetegeera kakati feri tebayatuza wano balina okwatula wano tugenda kukwatuza kituufu nnyo gamba ayi yesu olwaleero nze gy'oli obulamu bwange era omulokozi era mukama waabwe yatula n'akamwa kange nti ndokose kuva n'olwaleero dagana sitaani ebikola byonna olwaleero nzikiriza ggwe mwana akatonda omulamu onkyuse kristo yesu omwana akatonda ontusabidde amiina azimba za tebakikoze kituufu tewali wadde oyagalira naye Lukana 3:16 soko sisemu ebidonga awo kwatamu Katonda wayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo ki omwana we ani ye gyabanyiiza abaddemu abakatuliki abaddemu abaprotestanti abasamize abaki abadde ye ate ye simanyi oba ye yesu mugatta kati we bavaawo nga tobalaze nti balina omukkiriza era bajasigalayo kituufu osegedde kitegeera woba tulina obbaganya ate mu magezi ago tulina obbalaga ekituufu si byakukwekerera ate kristo bamukweka tebamukweka kristo si jjembe noneteeka mu kikapu ono ensi n'okujulwa kwayo kukwe ate ayinza okugamba nti olulima lwe nayimbirwa teyawulidde yaluwulidde nayogedde ku yesu teyawulidde banaategeera batanga tebababuulidde ebulu yakugamba si ku nnyimba ate buli omanyi n'entegeera ye ekituufu nnyo omulokola olumanyi anaye oli tabitegeera yanyumira bunyumira yawo kiddo ate ezo ennaku zino ze basinze n'okunyumirwa azinyumirwa enkadde tebazaagala kasaati kayero zijja bakaabya abawagizi zino ze zirimu ebidongo ebya dotikomu kiwuliriza nga waayiwaayo ku biwoolo watotobaza amawuggwe kale ndowooza tetugenda kuba nga tusukka wano olunaku olwaleero byonna gye twatandikidde ekitundu kyaffe ekisooka ekyokubiri n'ekyokusatu tubaagala nnyo naye ate kitalo nnyo olwa musumba waffe yatuvudde ku maaso musumba Saala Kimuli okuva wali ku Christian Discipleship Church Ministry Christian Discipleship Ministry International Ekololo oba ofunye obudde osobola oyitirayo era osobola n'okufuna ku entegeko ez'okuziika zijja beerawa ogende tuwerekere omubiri kuba yo omuntu yagenda ate tuwerekera mwoyo tuwerekera omwoyo gw'omugenzi wuwa omwoyo gwange gwatuuse dda gye gulina obeera tugende twerekere omubiri tuguzeeyo gye gwava nyumba yagwo ey'olubeerera so oba ofunye obudde obwo kananga osobola okugenda era kiriwa musumba Kimuli kisooka nga tekiriwo ng'ate naawe weetaaga abakubeererawo kaseera si kangu kaseera kakazigizigi tubagala nnyo tusinkana olunaku olw'enkya ennaku zomwezi zijja kuba 12 mwezi gwa 8 2025 ojja kuba lunaku lwakusatu beere bulungi ate era mweraba